Tamale Mirundi Junior avuddemu omwasi. Kyakoze gavumenti kankuzanyira katambi naawe oberenga okyewulirirako. Nkusaba subscribinga gwe atanaba. Nawe atanalikinga video eno gena maaso boti oberenga ogiraikinga. Tata afe yalwanirira nnyo gavumenti eno lwaki tubonaabona? Why are we suffering? Mukwate sente zaffe muzituweze yakolera. My daddy yafa ababanja. Sagala kugulawo ntalo bannange. Mukwate my daddy's pension mumuteke kwa account yange. Sente zimwatu wazagwawo. Muloza tugenda kubeerawo tutya. Naye omukulembeze ne mumukweka mwangamba ali mu Paris model. Junior, wait. The president is in Paris model. He will see you. I want to see the president. Nja kutambula nyende ku State House ntuulaawo. Ne kana ndaba. Hey. President kana alaba jababuza. What am I doing there? Nja kugenda ku State House. Tatange bwe yafa nayogera naye. When my dad died, the president talked to me on phone. Bebe kulu ye yagireta. President nambuza muli bulungi ne muka tuli bulungi. Nangamba I'm going to meet your family. Up to now na appointment. When nakubira General Nalweiso yangamba ali busy. Mwali mubikolako. Nyenyende wa mama nachobe. Nothing has happened. Nkoyo kumbu zabuza bannange. Tata wange yabakolera mulaninge to appreciate people. My father worked. Wonteri muti ya defending a government eno nga my dad. Nwanirira byange. Puli akati nenakwe nkute mojokidde. I've even remembered my dad. Oh my God. I've remembered mojokide no kumojokila like it's so emotional. Percent. Give me money. I want money. Jesija banonya. Mwairwani after you, onali Zanzibar, onali Mombasa, onali nyonyonyonyo, sija kubafukamirira. I want audience with the president. Yatuyitadda. Notuka mu office, ne bakubuuza, ne bakumanyira, ne bakujolonga, sija kubanonya. Oyo president wa ggwanga lyonna. Nja kumunoonyeza wano nja kumufuna. Ate ke mulaba nja kubaloopa. Kamunoonye mufune. Abuterevu nnyo bwatyo ye omukulu Tamale Mirundi Junior amaziga gamuyiseemu. Embeera y'obwetyo bweyimiridde ku sayidi zeeyo. Omukulu ono ye agamba nti okuva ekitaawe omugenzi Tamale Mirundi Senior lwe yafa mbu teyasiimibwa. Kwegamba nti ne gavumenti teyavaayo kulabika nga emuyamba ne famire ye nga naddala ye nga mulekwa gavumenti talina kyagifunyeemu. Mbwate nga omukulu Tamale Mirundi Senior yakolanga kyamaanyi nnyo okubeera nga adifendinga gavumenti. Ekyo ffenna tukimanyi nti omukulu era ddala yakola kyamaanyi okubeera nga mwanattu asabula buli omu eyavangayo okubeera nga yeeyimba mu gavumenti eya President Yoweri Kaguta Museveni. Kakati nno embeera y'obwetyo bweyimiridde, Tamale Mirundi Junior ategeezezza nti agenda maaso akole kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga asisinkana President Yoweri Kaguta Museveni, kubanga mbu abamuli okumpi omuli n'omukyala General Nalweiso buli wabagamba nti agala asisinkana President bamubuzaabuza
bubuzaabuza. Buli kaseera bamugamba nti ensonga ze bali mu kubeera nga Mwanatu bazikolako, nga kwogasse n'okubeera nga bamugamba president taliiwo, president ali eno, president ali mu kwasaganya biri, katumulinde alime wanaabeera nga tali bize, bwetyo tulyoke tukutwaleyo. Naye nga babeera bamusuubiza bulimba bwerere. Kakati ategeezezza nti agenda kukola kyonna ekisoboka okusobola okulaba nga Mwanatu atuuka ewa president amukaabire ebizibu bye, nti okuva kitaawe lwe yafa tebasobodde kubeera nga basiimibwa, tebasobodde kubeera nga basiima emirimu emirungi kitaawe gye yakolera gavumenti eno nga tannafa. Kakati n'embeera yo bwetyo bwekyayimiridde akusaidi eyo gw'omukulu omuwa amagezi ki ddala asaanidde okubaako n'obuyambi obw'enjawulo bwafuna mu gavumenti, oba agenda akole asirika atuveeko. Genda mu comment section obere nga bwotyo Mwanatu ompa endowooza yo. Kale kankwongere n'akatambi katono nnyo n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Bannayuganda manya bampita Benisoli Pro, embeera bweti weeri, tuli wano ku Trade Court, obunkenke bungi Kamoga akwatiddwa. Yono bwe mulaba wano mu bifaananyi, just bannamawulire bangi tulwebaza muzze mu bungi nnyo. Yoyo mu kakanzu bamufulumiza okwanayogera n'emikwano gye nga bwe tulindirira omulamuzi okusayininga detention order ebongereyo ebizira. Wera bannayuganda mwenna Kamoga nga yababba yakola ki, yabaguze ebyapa eby'obufere, Kamoga akwatiddwa. Yongera okubanyikiza ng'ennaku z'omwezi 26 mu mwezi ogwokutaano ate era alina emisango egya forgery egy'okuforgery nga biwererwamu obuwumbi nga 22 giri mu kkooti Entebbe, temubulawo mubeerewo. Kakati nno Omuganda agamba nti ennaku z'omubbi zibaana. Olunaku olwaleero oyo nno abadde mukulu Kamoga owa Kamoga Properties abadde yakwatiddwa era naggalirwa. Omukulu ono ki ekyamukwasizza? Omukulu ensonga ezamukwasizza zeekuusa ne ku bubbi obw'ettaka. Omukulu abantu bangi nnyo abadde bavaayo ne bategeeza oba ne bakomplaininga nti yababbako ettaka lyabwe. Bwe mujjukira omukulu ono Kamoga Properties ye mukulu y'omu eyali mivuyo gya Suna Beni ne omukyala Mary Nambwayo, ngono yakwata ekyapa kya Suna Beni n'akigattako Mary Nambwayo mu lukujjukujju mu mbeera ey'okwagala okubba omukulu Suna Beni. Wabula oluvannyuma ensonga zino zagonjoolwa era ekyapa n'abeera nga akitereeza n'akiwa omwami Suna Beni. Kakati abantu bangi nnyo ab'enjawulo bavuddeyo ne bakomplaininga ku mukulu ono era mbu alina emisango miyitirivu nnyo mu kooti, era ekisinze okubeera nga kijjayo abantu bano ndowooza bafuna confidence ku incidence eyatuukawo mu makati ga Mary Nambwayo ne Suna Beni. Anti Suna Beni yakozesa nnyo omutimbagano ng'asabula omukulu ono bubi nnyo. Kati n'abantu ab'enjawulo ndowooza we bafunira ekibuli ne bagamba togenda kutubba ate omale oseke. Era olunaku olwaleero omukulu ono yakwatiddwa naggalirwa era okukkakkana nga bamusesemezza ekyapa kya acres ez'ettaka 8. Okukkakkana nga bamusesemezza ekyapa kya acres 8. Awo ne balyoka bamuta ne bamuwa n'obukwakkulizo obulala obw'okubeera ng'alina n'okuleeta ebyapa ebirala ebigambibwa nti ddala yabibba oba yabifuna mu ngeri ya lukujjukujju. Omukulu yoyawo nga bw'omulaba z'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu. Ng'omukulu nga Omuganda bw'agamba nti ennaku z'omubbi zibaana n'ez'omukulu ono zandibanga Mwanatu nno nga zaweddeko dda. N'abalala bagamba mama wa Suna Beni ekyamazima wadde yafa naye alabika akyalwana. Olutalo alina okuluggusa mu mpaka ng'omukulu amukubye ennume y'ekigo mpaka wansi ku ttaka. Katulinde tulabe wa ate gye binaggwera. Wano ku Jika Media updates tunajja beera nga tuzikutuusaako mu bujjuvu bwazo. Obadde ku mukutu gumu gwokka guno ogwa Jika Media. Nkusaba likinga video gwe atanaba. Naawe atanaba ku subscribinga genda maaso bw'otyo obeere nga Mwanatu osubscribinga. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.